Obulango obusigadde busitandinga Morning Skin Care Premium Dental Clinic. Tulina omuzimbi, tulina afumba ku mikolo, tulina ekyebyuma, tulina plamba, tulina bonna tukyabalina osobola okubakozesa nobawa sente ku sente zo nabo ne bakuwa services zaabwe kubanga abantu bankyukakyuka. Kale video etandise. Lwera. Mumanyi ekiri mu Lwera? Mumanyi lwaki abakyalina bali mu Lwera? Naye bannange Mpoma satellite ye bali kujja. Mumanyi ekiri mu Lwera? Mu Lwera tewaliwo musenyu busenyu gwokka nga bw'ogulaba nti musenyu. Era kye baliko si musenyu. Mu Lwera awo waliwo ekirungo, omusenyu gwawo gulimu ekirungo, waliwo ekirungo ekitalabika mu nsi nga kiri mu nsi ntono nnyo. Ekirungo kino bakiyita silika oba silika. Wali oguzeeko engatto nga seeza omwowino seeza emivumba. Wali oguzeeko ku ngatto oba olugoye lungi n'osangamu obuntu obulinga obuweke bwa sukaali. Wali oguzeeko electronics n'osangamu obuntu obulinga obuweke bwa sukaali. Obuntu obwo obukuuma ekintu nga kiramu. Ekirungo ekyo kiri mu Lwera. Era abakyalina okwesiba mu Lwera awo okusimoggola bye basimoggola. Waliwo ekirungo ekiyitibwa silka. Museveni akisimye n'abakyalina tekiggwaawo. Si musenyu gwokka. Waliwo ekirungo naye tebakyogera ne bwe boogera eby'obugagga by'eggwanga Uganda tebakyogera. So kyekyo simanyi bakiyita silka girl, simanyi silka what? SILICAGEL. Kati kiri awo mu Lwera kitokomoka. Era si musenyu busenyu. Waliwo ekintu ekirala ekyo mukitereke osirike. Eno information egenda ku secretariat. Eno information egenda wa His Excellency Kyawagulanyi mu mutaginge. Era ngenda giteekawo wali. Mumanyi ekibiina kya People Power Front ekyakireese mu politics w'omulundi guno. Mpoma satellite eraba Museveni ne group ye n'aba People Power Front ne Electoral Commission. Bwe mugenda mu kalulu mwabagala ogenda mu kalulu ka 2026 wulira kino bwe muba mugenze mu kalulu. Akalulu kagenda kubeerako ambulera 3. I repeat. Waliwo abantu abagenda akalulu kagenda kubeerako ambulera ezisoba mu 3. Emu nga ya Nuupu ne 2 endala. Bajja na kwetonda ku lasti bagambe naye tetukyasobola kukyusa twamaze dde okuprintinga. Ambulera zino zigenda kuba zaawula kala. Emu egenda kubeera mu blue and white, simanyi ebeere muki, eya NUPS gaze white ne red. Batekeko ambulera etaliiko kala oba eriko kala ez'enjawulo. 2. People Power Front candidate waayo agenda kubeera n'akakofiira ka Nuupu ku mutwe. Jjukira luli baakagaana. Candidate wa Nuupu bamulekedde, candidate wa People Power Front bamulekedde akakofiira n'ekikonde. Kubanga ezo simbo zitambula nnyo. Omuntu oli anaalonda atamanyi yo lunalaba akakofiira ng'agamba Kyagulanyi waffe. Kaakati bagende babagambe nti kati Kyagulanyi yakutte kyakuna. Owa People Power Front agenda kubeera n'akakofiira ku mutwe. Bagenda Electoral Commission egenda kamulekera. I repeat. Babadde mu meeting nga bakola ballot paper. Museveni ali mu kukola ballot paper kye bamaliddeko kugenda kubeerako ambulera 3. Nkidamu ku ballot kugenda kubeera ambulera 3 nga zaawula langi. Naye wa People Power Front ne bwolaba abasajja beekazizza ne baleeta kakofiira k'abannaabwe. Ne baleeta kakofiira ne bagamba kana kakofiira n'ekikonde. Ekyo ekikonde kigenda beera ku bwe kiti. Ogwange gwa kulaba ebiri ewala ne mbibaleetera. 2. Selector David essimu yo bajagala. Selector David essimu yo bajagala. Bagambye omuzannyo gonna gugwera mu ssimu yo.
Selector David simu yo bajagala anytime from now. Nabagamba waliwo enamba ya president jeba kinga jeba goberere nnyo naye ebeera ko lwali nga ayogera n'abayimbi tekuliko politics naka kati tebamanyi kati bakanyiza ne waliwo yabagambye nti omuzannyo gwonna gugwera mu simu ya Selector David essaawa yonna esimu ya Selector David bagikima Selector owulidde kwali ngenda kunoona amuli okumpi amugambe Selector David simu bagikima kale tugenze mu politics tugende mu Bible and politics again okusoka byonna nga ennaku z'omwezi 16 omwezi guno ogwokuna baganda baffe bakomawo mu kooti e Masaka nsaba ekintu ekyabadde mu lubiri ku misinde gya Ssaabasajja Kabaka kibeere Masaka ekyabadde mu misinde gya Ssaabasajja Kabaka mu Uganda yonna kye kiba kibeera ng'ennaku z'omwezi 16 omukolo omukulu gubeere Masaka nga bwe gwabadde mu lubiri ogw'emisinde wabula buli kitundu kitegeka omukolo ogwakyo in case bwe babazaayo kitandikire gye kyatandikidde bukomeko njagala okulaba nga olidinga mitiyana gwe bukomeko nakulabye mitiyana ng'odduka mukunga abantu emitiyana mukikole mwetegekere eyo emitiyana abatasobole gwe ow'ekitiibwa zaake gwe n'eggaali wamma situla eggaali tukegayidde gwe mukulu w'abavubuka mu Nuupu gwe balamu waffe si gwe minisita w'abavubuka mu Nuupu tukwagala Masaka mu mutima mulungi tetukulagira tukusaba busabi kulwakuba twamayuka tusobola okuyogerera waggulu ife abakiga tuyogera bwe tutyo tuyogera nga Banigeria abumba tukanya kati mwe mujja lowooza nti omwana abogoledde no wamma bukomeko leadinga mitiyana alabyeko kampuuga keeyogeza eri e Masaka mbunno sayembo abavubuka abatalina buvunaanyizibwa basiiga abantu sayembo n'abantu sirimu gwe nga wasiiga baagala sirimu mpuuga nga wasiiga baagala sirimu kitemwekebeza wamukebeza kiwamusiiga sirimu n'omwana wa Nambeshi twale ligwe kasajjasajja akeyogeza omaze okusiiga abantu babandi sirimu kati weeyogeza kyogamba e Masaka tewaliyo mulangira Masaka tewaliyo omulangira nga ava mu lubu lwa Bassekabaka ng'asobola okusimbula emisinde gwe ne weesimbuza emisinde nga ne Kabaka naye bannange empuuga wessa mu butaala tewaliyo omulangira oba omumbejje yabadde asobola okusimbula emisinde eyo eggundi eyo e Masaka kyemugamba e Masaka tewaliyo muntu ava mu Bassekabaka mpuuga omutima gwo gwasavuwalinga wasavuwala obuyinza n'ebitiibwa emisinde ngisimbudde bana akasajja kaagala ebitiibwa kali oli mulangira oba oli mumbejja bana akasajja kali bana empuuga era kayagaddeko kaddukire we kanaalabikira kubanga kabadde kakimanyi nti eno mu lubiri waliyo Sauda Madada obaddamu ŋŋamba wano nti pasita Sauda Madada naye ŋŋamba Sauda Madada akoze eki yategedde Sauda Madada ajja mubuutikira ye naayagala agende ewuwe yekka bw'ati mpuuga oli mulangira oba oli mumbejja banange empuuga ayagala ebitiibwa gyakomyo byagala n'okugwa byonna bigudde mu ttaka kale ennaku z'omwezi 16 tubasaba busayi bannayuganda buli munnayuganda eyabadde mu lubiri ng'oggyeko Bujingo baatuganye eggaali mu lubiri Bujingo n'oleeta eggaali naye bannange sebo Bujingo alina eggaali alina amukwatira ambuleera alina amukwatiridde amagulu sige galiko embaliga simanyi waliwo akutte ebitege waliwo akutte simanyi embaliga waliwo akutte enkobogo waliwo naye bannaye Abanyarwanda mwakula bubi sali musale Toyota Bujingo Muhoozi agamagulu ne gabeera ku mudaala n'enswera tezigagwako teri agagula n'enswera tezigagwako genda olaba amagulu gaabwe Toyota Sali Musale Bujingo Gloria Bugi Muhoozi Morokoni zaabwe n'embwa tezirya
Molokoni ozimanyi n'embwa tezirya mbu Bugingo yaleese eggaali nedda Kawaasi Bugingo bwe yaleese eggaali wakoze eki ekyo tugenda kukyogerako wama kye kitegeeza nanga Abanyarwanda ng'ennaku z'omwezi 16 Masaka KDF ekintu kino kibulamu tekinnaba kutambula. Sheikh Kalanzi yeetonze banna Sheikh Kalanzi agambye banna ate Sheikh Kalanzi okimanyi tino yongedde tunyiza agambye sina munnabyabufuzi yenna gwe nnyiza kuyogerako oba kuludda ki nedda Sheikh Kalanzi kati radda muterere obulamu tetunnaba kugoba mu politics naye dda ku side entuufu Sheikh Kalanzi tukudde mu party tu tayina munnabyabufuzi gwe yogerako Kabe Museveni nga asiba abasiraamu tomwogerako okiraba bwe weyongedde okwonoona Sheikh Kalanzi bane Sheikh Kalanzi mu musonyiwe bamukubye diaphragm nkomye okumulaba nga ali ku chupa obeda buli akuba diaphragm buli akuba diaphragm Sheikh Kalanzi yeetonze abagambye ye yali ne bannaga yali agamba Luuso Luwemba omwana yakatemyeyo naye Sheikh bwoba olimba naye Sheikh mu musonyiwe bannaye Sheikh yeetonze naye Sheikh oyinza otogamba mbu toyina goyogerako mu byabufuzi dda ku side entuufu ebyobufuzi byogereko ngoyogera obutuufu bwabyo nga Qur'ani gwe kugamba togamba ku munnabyabufuzi kugamba basiba abasiraamu bonna babamalewo Sheikh yongera oterere obulamu senga tuddamu ne tukulabamu akantu katini kati komawo wamma otusomesa ennako gwe waffe omuntu alidda mu video zange n'otemayo video ogenda onsule mu game park ensolo zindye njasooka kunoonya Uganda yonna njasooka kunoonya sikola kyala nsooka kunoonya kubanga bwe bibanga yingiyo yegenda okuba emmanya y'enkoko now video etandise omusujja gw'ensiri nabagambye temugenda kubagema musujja gwa nsiri temugenda kutwala abaana bamwe basi bagema musujja gwa nsiri muwulidde kati kansooke mbatwaliko ku musujja gw'ensiri mumale okugulaba ewa Sheikh yo tuvuddeyo Sheikh tumusonyiye kati katugende ku musujja gw'ensiri mumale okugulaba akantu kawanvumuko naye tugenda kalaba President of the Republic, General Yoweri Museveni Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda, and the distinguished guests. It is indeed a pleasure to be here again to discuss matters of national importance. This time our concern is WHO. WHO is also doing some very bad things that I would like to bring to your attention. We cannot afford to trust WHO anymore, Your Excellency. WHO abana Kenya bo babyogera wala eyo ye World Health Organization ajogerako ku bintu by'okugema nyamba kabe waffe bunjako abeyobunjako ngenda bayambako mba amenyeremu naye ate nange sinza ategeere nnyo naye mwengenda bamenyeramu wamma. And I'll just mention a few things that have caused great concern to us. Your Excellency, is malaria. UK was able to eradicate malaria in 1921. The US was able to eradicate malaria in 1951. And from 1955, WHO has been working on how Africa can eradicate malaria, and up to today, we still haven't been able to eradicate malaria. Worst of all is that we are proposing vaccination of our children against malaria. Yet malaria is a treatable disease. In fact, the herb that is being used, the trees that are being used to create quinine, which is one of the best medicines, especially where there is resistance, the trees are grown here in Congo. Artemisia afra, Artemisia annua, is a herb that treats malaria just from drinking the tea of the herb. These things are available to us, and with concerted effort, Africa can eradicate malaria without the help of WHO. Now, one of our doctors in Congo
wrote a paper that demonstrated how well the Artemisia tea worked and compared it to conventional medicine and even demonstrated it works better than conventional medicine. And 2 years later, his paper was pulled out. It was retracted. We do not need a vaccine for our children to treat for malaria. But Dr. Wahome is saying the new international health regulations that they are pushing will make the decisions by WHO binding to all nations, and that is what we must resist. So if they decided that Uganda needs to have this vaccine, then it will ensure that the vaccine is actually given to all the people, because that is their decision, and those are the health regulations that we are saying should not be passed by the health ministers. Now, Dr. Wahome has now rang the alarm bell. I have been proudly promoting 13 vaccines in Uganda. So I thank you for immunizing me against the WHO. Also now you have given me a vaccine. Be careful about WHO. A few moments later. The Ministry of Health is introducing the malaria vaccine, that is the ARA-21, into the routine immunization schedule in April 2025 to protect children under 5 years old from severe malaria and death. Priority will be given to 107 districts. The vaccine is expected to cover over 1.1 million children under 2 years of age. We flagged off the distribution to the 107 districts, and the 107 districts have the vaccines. Expansion to the rest of the districts will be carried out as funds to procure more doses of the malaria vaccine become available, and government has already committed to this. The vaccine will be given free of charge. The vaccine will be administered to babies aged 6 to 18 months. The first dose at 6 months, the second dose at 7 months, the third dose at 8 months, and the fourth dose at 18 months. Vaccines are safe, efficacious, and effective. The common side effects include pain, redness and swelling at the injection site, and fever. Children come late for dosage. Ndoza kati nabo tugenda ku nsonga endala. Dokita yabatuuza n'abasomesa n'ababuulira ekibi ekiri mu kugamba n'abagamba waliwo eddagala liri mu Africa, waliwo emiti giri mu Africa egisobola okuwonya malaria. Malaria bwe bulwadde obusobola okujjanjabibwa. N'abagamba waliwo dokita w'ekkonge yakibakolera n'akola ne report n'agibalaga. Bagenda okuyitawo akaseera olupapula lwe baalukuulamu formula ze zonna zibula ezahabu ne bibula. N'abagamba bino ebintu Museveni yeeyasa n'agamba mumbuulidde nkitegedde sigenda gemabe waffe. Olwazze n'agamba babageme nga bamubuulidde ekibi ekiri mu kugema. Akantu ako omusajja yannyonnyola bwono waliwo olala kaali kawanvu nnyo nakataddeyo ku peegi. Osobola ogenda ku peegi yange n'olabayo oba n'ojja mu kabokisi n'enkuwa akantu ako ne mukatambuza. Yannyonnyola n'agamba waliwo lwe twagema abaana ne tugema simanyi omumwa gwa nabaana nga guleetera baana kugumba wala, abaana ne batazaala. Ng'ebyo ebintu twabyogera twabagamba dda. Bannange temugemesa abaana bamwe musujja gwa malaria. Temuteeka baana bamwe bateekamu kigungi ekyo ekya malaria mu nnyama zaabwe mu mubiri gwabwe. Ffe tubagambye okusalawo kwammwe. Ffe tubabuulidde okusalawo kwammwe. Omusajja yabagamba abazungu bali mu kutumalawo. Lwaki tebakufokasinga ku kumalawo ensiri? Lwaki bafokasinga ku kugema baana? Mbwe eddagala lya bwereere. Lwaki amasomero ga gavumenti tegalina bitabo, textbooks? Lwaki abaana batuula ku matoffaali? Gavumenti lwaki ezo eddagala tebawaddeemu desk abaana baffe ne batuula ku desk ne batuula ku ntebe? Kiki kye baagala mu kugema abaana baffe? Mbuno oyangamba mbuno batwagala tuli balamu okakasa eyo nvuddeyo ebyo ebya malaria gundi mbikomezaawo. Abyagala yuli inbox me nkuwe akantu ako okalabe okawulire bulungi kuba mbuyina bubiri n'akalaka yayogera ebiwanvu n'ayogera ku kyaki ku kyokugema omumwa gwa nabaana ng'omusajja agamba bagenda okizuula ng'abaana bonna be bagema kati bagumba. Twabibagamba
Museveni n'amaliriza n'agamba yagamba okay kati nze mumaze okumpa immune mumaze okuyimmunizinga kati nkitegedde nange sigenda bikola ewange a few moments later kaakati ate Uganda Museveni agema iyo nvuddeyo tugenze ku nsonga endala ensonga endala eno najjogerako ku Friday nze mbuuza Electoral Commission ku mwana ne taata ani abasinga obukulu kunze n'afande Katongole ani asinga obukulu kubanga taata ne wabanga yakeera nnyo okuzaala taata nga wakeera nnyo okuzaala kale obeera wazaalira ku 17 18 n'ozaala omwana oba maama kale maama nga yakeera yazaalira ku 11 naye era maama bw'abanga yazaalidde ku 11 ku maama n'omwana ani abasinga obukulu kirabika abamu temunnabakitegeera Electoral Commission yatugambye eyina abalonzi milioni 20. Electoral Commission ye taata w'okulonda ye taata w'ebibiina by'ebyobufuzi byonna. Electoral Commission eyina abalonzi milioni 2 wabula mutabani we NRM ye ayina abalonzi milioni 22 mu emitwalo 7. NRM yajja wa abalonzi abasinga aba Electoral Commission. Kyekyo kitegeeza nti omwana NRM yakuze n'ayita ku taata we kati NRM esinga taata waayo emyaka. Anayo omwana yabeera omukulu. Nange nkiraba mu Electoral Commission mbu kati omwana ye mukulu ku taata. Obwo bubbi era bagenda mu kalulu mukimanyirewo nti bali mu kubabba. Ekyo sigenda kirwako kubaga amawulire nagabalaga luli katleka ngende ku kino ekirala. Bana Uganda muwulire mbasabayo ekintu kino. Omulembe gwaffe GB generation Bobby mmwe benjogera nammwe ku point eno yammwe kubanga bibadde mu mawulire nga mubiraba. Waliwo omulimu omunene abatu suffocating gwe bakutte gwe bakola bagukoledde ebbanga nga tukyali baana bato bagukola ku bajjajja baffe ne bagukola ku bataata baagala gukola ku ffe ne ku baana baffe. Mulimu ky'omunene kutusirisa tuleme kuwogera. Institutions zonna zibadde zikikola nga Museveni yayita mu nzikiriza okutubika entunda ne tutategeera bintu bwe bitambula ng'amakanisa amakyaki ng'amakanisa amakereziya emizikiti bakitaffe mu Katonda kyentegeeza nga baliwo okutubika ntunda tuleme kulaba ebweru wa box nga tulowooleza mu box munda tukomaawo tebatukkiriza kulaba kiri bweru wa box ne kigenda mu cultural institutions kingdoms era ekyo ngenda kukiddamu nga ndi wali mu kigambo ne bakola omulimu ogw'okutusirisa kyova olaba bonna bali duli eri emabega bakola omulimu ogw'okutusirwaza tuleme kumanya. Kati bwe balabanga kati tumanyi bakola mulimu gwa kutuzikiza kutuzibikira tetwogera nti mubajja olukwata akazindaalo bannange emikutu bagijjewo. Buganda olutuula mu lubiri bwe paba bannaye bino tebikkirizibwa bannange egaali tezikkirizibwa ate mwe ne mujja n'amagaali. Kyemugamba mwe mwagala egaali mweka oba egaali mbi mayiga zaayo abakuumi otambuleko wekka olaba oba onootuuka ewaka. Oli heavily protected kubanga olimu interest z'omulabe wa Uganda kyova olaba mulwana nnyo okulaba nga mutuzikiza buli lw'oyimirira emikutu egyo abaana ne mudiscreditinga information yaffe gye tuwa abantu nga mutufuula ababi abantu ne bongera okusiruwala. Kati mwe kambabulire mulabanga mutenda abantu ababadde mu lubiri obungi abanyiivu be bangi abataze be bangi. Buganda n'emala ekola kyeyina okukola senga nakati abantu tebannasimbula ku layini. Senga abantu tebannasimbula ku layini kati wenjogerera senga abantu tebannasimbula ku layini abanyiivu be bangi ababikkako be batono. Naye olw'okuba akasajja Kamayiga emisinde egirisooka okuddukibwa nga Mayiga avudde Mengo mujja kutya.
emisinde egirisooka okuddukibwa nga Mayiga avudde Mmengo gye gigenda omenya likodi. Nkiddemu okiwulire. Emisinde egiddukirwa nga Mayiga avudde Mmengo girimenya likodi kubanga abanyiivu bwe baneegatta ku abo. Nkugambye senga ku layini tebannavaako. Omulimu gwabwe omukulu kutusirisa tuleme kwogera. Buli omu ajja alaga nti nno tulina kusirika batukulembere naye gye bakoma okutukulembera n'okunyigirizibwa. Teboogera ku binnya biri mu Kampala enguudo embi, teboogera ku buguudo obufunde ennyo obutumalidde abantu, teboogera ku byenjigiriza ebibi, teboogera ku kitta abantu ekiri mu malwaliro. Bannange kitta abantu kiri mu malwaliro. Olaba teboogera ne ku biri open okukwata abaana ne babamenya emigongo Buganda ne mutayisaawo ddoboozi. Naye Bayibuli eboogerako. Eyo point ngenda gizza mu kigambo kya Katonda. Kika mmala okujjako esseeno nayo kirabika erina byennondaako. Sooka enjijjeko kubanga eryagala kwefuukira zikiwa. Esi yagala kunkola kiki? Kale no omuntu n'ogenda ova e Uganda awali embeera ennungi tiwali esi obulamu butambulira ku ki esi kyagala kututabusa. Eyo nvuddeyo. Ow'omutima omutono va ku vidiyo eno kuba bino ebiddako bikaabya. Ebiddako wano bikaabya. Biibino. Dakiika 11. Eggulire lino lonna ngenda ddi kuba ndimalayo kubanga mmanyi abantu mmwe temwagala mawulire. Temugalaba abasinga. Era eggulire lino ow'omutima omutono liveeko. Kale tutuno tutandise. Eno ye pulaani ya Museveni entuufu eri bannayuganda. Eno ye pulaani ya Museveni entuufu eri bannayuganda. Ebirala byonna babalimba. Tutandise. Erimu abantu abamaze emyaka 25 nga babulwa gye badda oluvannyuma lwa gavumenti okubagoba mu maka gye baali bawangaalira mu bitundu eby'omu nsozi za Elgon. Kyaddirira gavumenti okulangira ebitundu by'omu nsozi za Elgon okuba ekifo ekikuumirwamu ebisolo n'obutonde wabula ne basuubiza okubafunira we bateeka. Abantu bano abayitibwa bandolobo bwe bagobwa gye baali babeera tebaweebwa wakudda era okuva olwo beefuutiika kuyiika emu eyabaweebwa omuzira kisa. Patrick Senyondo yatuuseeko mu kitundu kino n'ajjayo okulaajana kw'abantu bano. Abantu boolaba bayitibwa bandolobo okuva mu kitundu ky'Eteriet baggwanga lya Sabini mu disitulikiti y'e Bukwo mu ttundu ly'Esebei mu buvanjuba bwa Uganda. Gawera amaka 169 nga beefuutise kuyiika ettaka emu bweti mu ggombolola y'e Kaprokos mu disitulikiti y'e Bukwo. Kuyiika eno babaddewo okuva mu 2011 era yabaweebwa muzira kisa era nga bawuliddwa we badda. Baali babeera mu bitundu by'omu nsozi za Elgon gavumenti n'ebafuumuulayo oluvannyuma lw'okulangirira ensozi zino okuba ekifo ekitongole ekikuumirwamu ebisolo n'obutonde. Ebiseera bwe babeerera mu nsozi zino abantu bano batunkanga n'ab'eggwanga ly'Abapokooti abaali mu bugwanjuba bwa Kenya ababalumbanga okubanyagako ente zaabwe era lwabanga lutalo lwennyini omwabanga n'okuyiwa omusaayi. Some of our parents died there. We were pastoralists, so we did some agricultural activities, planting Irish potatoes. Kyokka nga 2 munyaffe bwali 1999 bandoloba basooka okulowooza nti balumbiddwa Abapokooti bagenda okwetegereza nga ab'ebyokwerinda wano mu ggwanga be babalumbye okubasengula mu nsozi. We lived there until the year 1999, February 24th. Very early in the morning at around 5 o'clock. We had alarms and even bullet shoots. So when we got up, we thought these were the Pokots which used to be raiding our people. Balumiriza ab'ebyokwerinda okusaanyaawo enju zaabwe n'emmere ne babaleka mu kyangaala era awo bwe baava okutandika okubundabunda n'okuyagga. The police, the UA forces, and then the UPDF, with even the red tops. So they had burned all the houses, all the granaries, all the animals were taken, which the animals they had got. They gathered the animals, the livestock, and they took almost all of them. Bangi ku bannaabo baafa enjala ate abalala ensolo z'omu nsiko ng'empologoma n'empisi z'abagajambula olw'okubulwa basula. Now the soldiers continued for several days coming there hunting us until some of us were living under rocks, others under big trees.
okusinga abakadde abaana n'abakyala embeera y'abanyiga ne bafiira mu kiseera ekyo. Bakawo nabo badduka mu bitundu by'ensozi ne bakka wansi gye zitandikira mu disitulikiti y'e Bukuo ne basenzebwa abazira kisa naddala bannaabwe ab'eggwanga lya Sabini. So they started asking our brother, the owner of this land, why should we do? At least give us some land. So that man accepted that land up to here. So they constructed tents there. Those ones who had no tents constructed busy grand thatched houses. Kyokka okuva olwo obulamu bwabwe bwazingamamu ne gye buli eno tebalina kifo kyankalakkalira bwe bayinza kugamba nti waawe weewaabwe kuba mu bibira gye baali babeera kaakano kkuumiro lya bisolo. Kuyiika y'ettaka eno kwe babeera bamazeeko emyaka 14 gye baali babeera kati balengerayo obulengezi kuba wali kinnya na mpindi. Bw'obeetegereza amaaso n'emibiri gyabwe gikulaga nti bajjudde ennaku. Because of our anger, because there was no help, there was no food, no clothing, no shelter, no land to cultivate. Because some of our brothers and sisters were going even across Kenya looking for work, to be paid to get food. Until one of our people was killed by a buffalo, just around near Swamp. Yiika omuzira kisa gye yabawa ebamala kusulako obusuzi mu ngeri y'omugotteko nga tebalina we balimira era ekyokulya bawa mu makiwamme. Okufaananako n'abantu abalala balina obulamu buli lukya bongera kuzaala ekitegeeza nti omuwendo gwabwe gweyongera kyokka nga kuyiika y'ettaka eno emu kwe balina okwenyigiriza. In terms of population of those ones in Teriet camp, there are 169 families. And as time has been going on, you realize that these people have also been giving birth. The population has been growing, and now the number also is increasing. Ebisolo bye balina bakaluubirizibwa okubiriisa kuba gye bandi bitutte ku ttale ab'ekitongole ky'ebyomunsiko tebabakkirizaayo. Gavumenti ezeesuubiza okufunira abantu bano weebasenza naye kati giri myaka 25 terikyakoleddwa. Yakoma ku mmere ne weema ze yava wakati wa 2011 ne 2015 n'ebalekerera beefeeko. Bwe bajja wano baasooka kuweebwa tent oba weema mwe baasulanga okuva mu mwaka gw'2012 tebaddangamu kuweebwa kintu kyonna era obusiisira buno bwe baazimba tebakyasobola na kusala ssubi mu kibira okusobola okujja obuzimba era enkuba bw'etonnya ebagwerako. Abantu bano beerabirwa era beetaaga kudduukirira naye bakubye omulanga teri abayamba. Batutegeezezza nti baatuuka n'okwekalakaasaako ng'eri bannabyabufuzi bwe baagala batuuke mu kitundu osanga lwe banaaweerako naye ebyabaviiramu tebyali birungi. Kyokka bagamba ne bwe bakkakkana era badda mu ssengavudde mu ngazzeemu. But we were shot by the police used to tear gases, live bullets, rubber bullets, until that man went back from the way. He did not reach it here. He did not reach here. Bagamba baafuuka kiyini kibi ekijjukirwa amalima ng'ebiseera by'okuwenja obululu bwe bituuka abakungu bangi bavaayo okubasuubiza ensi n'eggulu bwe balondebwa ne badda mu goloofa zaabwe ne beebaka ne bagangayira ng'eno b'enkuba n'enjala bibagoyanga kalo. Batuwadde ku kitabo ky'abagenyi ne twetegereza abakungu mu gavumenti abazze batuuka mu kifo kino okuva mu 2011 okutuuka mu 2017 nga bonna basuubiza mpewo. Nga 16 Januari 2016 yali ssaabaduumizi wa poliisi Gen. Kale Kaihura yabakyalira n'akuutiza ne bwino mu kitabo kino. Ebigambo bye yawandiikamu byali bigamba nti tubasaasidde nnyo olw'ebyabatuukako era ebizibu bye muyitamu tujja kubigonjoola. Wakayita kumpi emyaka 10 okuva Kaihura lwe yawandiika ebyo era yamaamula n'adda ku buduumizi bwa poliisi naye terikyakoleddwa. Oyo olwavaayo eyali minisita omubeezi ow'ebiga tebiraze Musa Echweru naye n'akyalira Bandolobo nga 18 Ogwokuna 2016. Ebigambo bye mu kitabo ky'abagenyi byali bigamba nti azze kubafunirawo abasenza. Kyokka ne kaakano be yagenda okusenza bakyali gye yabaleka. Omulala gwe twalabye mu kitabo yali minisita w'ebyobulambuzi Profesa Ephraim Kamuntu eyabakyaliranga mwenda Ogwokubiri 2017. N'ono yawandiika nti ekimututteyo kukola ku nsonga z'okusenza abatalina we babeera. Olwo minisita ono Kamuntu yali ne minisita Musa Echweru eyali azzeeyo Ogwokubiri nga baakulemberwa Ssaabaminisita Ruhakana Rugunda. Ku bikonge bya gavumenti byonna ebigenze mu kifo kino abantu be baasuubiza embeera yaabwe yeeyongera kuba bubi ne gye buli eno. The Deputy Prime Minister, Moses Ali brought the tents. The Right Honorable Ragana Rugunda came up to here and addressed us in 2017 and promised us that he was going to resettle us within a month. Remember, these were pushed from 1999. Up to now, nobody has come in to solve the problem, even when government officials have been coming. And government kept saying they're going to resettle them. To date, they've never done so. Last year, when we brought this issue into Parliament, they promised us that there is a fund that's set aside to help the communities that are suffering. Betwogeddeko nabo balowooza nti Ssaabaminisita Ruhakana Rugunda yali aliko watuuse ku nsonga zaabwe kyokka ne zituuka ne zizingama Pulezidenti Museveni bwe yamusuula ettale n'amusikiza Ssaabaminisita Robinah Nabbanja. Kaweefube wafe okwogerako ne Ssaabaminisita aliko kati ku mbeera y'Abandolobo azaagwa butaka. Kyokka waliwo atutemezzaako mu ofiisi ya Ssaabaminisita nti bbula lya nsimbi lye lyazingamya enteekateeka z'okubasengula. We do apologize that sometimes we took too long to take these actions, to the extent that by 1994 there were still people who were in the mountain. But if they were kept there, those services would not be there.
It's unfortunate that today there are some who are still not yet accommodated, not yet settled. But the government, every other day, if we've been following the speeches of our leaders, the planning documents, the efforts to resettle people is there. Embeera gye balimu ekwasa ennaku nga n'enteekateeka za gavumenti nga PDM zibayita bbali. Abakakiiko ka Equal Opportunities Commission tebuvuddeko bavaayo okunoonyereza n'okulaga ku bantu abatafiibwako mu Uganda. Betuwa 2 okuva mu kakiiko kano atubuulidde nti ennaku n'okukaaba kw'abandolobo mu Teriet bakumanyiiko. I know that I may not echo, but there is a consent judgment that was taken between the community and the government, and that consent judgment has never been implemented. The Equal Opportunities Commission is also interested in the same. We want to follow up on the different components of that consent judgment, and we want also to know why it has not been implemented. We have never accessed any government program like a NADS program, wildlife creation, CDD, MYOGA, up to today PDM, as if we are not Ugandans. Mu Desemba omwaka oguwedde, President Museveni bwe yali atalaga ebitundu bye CPI mu kaweefube okulondoola enkola ya Parish Development Model yasuubiza okusenza bannayuganda abatalina waakubeera. Mu bano yalonkomayo bandolobo bano ab'omu CPI nti be bamu ku baatunuulidde. Wabula oluvannyuma lw'okulindirira emyaka 25 beebuuza obanga ekisuubizo kino kirina enjawulo ku ebyo ebyakolebwa mu 2016 ne 2021 bwe yali awenja obululu. Oba oliawo ku mulundi guno ekigambo kye kinaatuukirira. But government had earmarked some land around Kapsegeki there, and some people were given, but the whole exercise was not complete. The president has committed himself to addressing that problem. Elders are going to be called to interact with him so that he understands much more what is happening with this particular community. Patrick Senyondo, NTV Kusawemu. NTV Kusawemu. Waliwo alina ekibuuzo mbwe ekibalemesezza baabagoba ewaabwe mu 1999 nga tebalina bwe babateeka nti mugende wano ekyalisoose baba nga babajjayo bafune bwe bateeka okuva 99 paka kati tebalina we bali wabula bagamba ebbula ly'ensimbi ly'eryabalemesa obbikolako nze mbuuza nabbanja zasimbye abantu layini n'abagabira ssente ezo zivaawa azikama mu nnyina nedda ono omuwala ono luno lukazi luno lusegu lwe lwani luno Luhajati Namyalo ssente zatambula nga gala juuzi yakasukanga ssente emubende zivaawa aba abantu bannayuganda ddala bataliimu musaayi mulala bannayuganda bannaffe be babonaabona bwe batyo abanyarwanda bali mu kwegiriisa eyo ye pulaani entuufu Museveni gy'alina eri bannayuganda bonna omanyi twerabira mangu bwe tubyogeranga mugamba bayibuli egamba waliwo ebirina amaaso naye nga tebiraba waliwo ebirina amaaso naye nga tebiraba kati nze sagala beera ebyo abo besebeyi kakati ate laba bano okuva ku byalo 35 mu luka bw'ekyangwali mu disitulikiti ey'ekikuube bakyakunkumalidde mu nkambi gye bakuŋŋaanira oluvannyuma lwa ofiisa ssaabaminisita okubagoba ku ttaka lyabwe emyaka 11 egiyise nti baali balyesenzaako mu bukyamu. Bano balojja ennaku gye balabidde mu nkambi eno omuli okubulwa we baziika abantu baabwe ng'abafuddeko endwadde eziva ku mazzi amakyafu n'ebirala ebiringa ebyo. Mu mwaka gwa 2013 ofiisi ya Ssaabaminisita yagoba abantu abasukka mu mitwalo 5 ku ttaka lye baali bamazeeko emyaka n'ebisibo mu kitundu ky'Ekyangwali mu disitulikiti ey'Ekikuube ng'egamba balyesenzaako mu bukyamu. Okusinziira ku ofiisi ya Ssaabaminisita, abantu bano beesenza ku ttaka ly'enkambi y'abanoonyiboobubudamu ey'Ekyangwali ng'okutuuka okukubako abatuuze bano ofiisi ya Ssaabaminisita yali eyagala kugaziya nkambi eno olw'ababundabunda abaali beeyongedde obungi. Emyaka abeeri babagobako lwa nsolo mbwe ettaka lya game park abeeno babagobako kubanga baagala kuteekako ababundabunda okuva e Congo oba okuva ebweru w'eggwanga. Olaba Museveni bw'ateekateeka wagenda okuteeka ababundabunda n'abalumba ye eri n'abakuba abazza eno UN emuwe ssente. Abeeri yabagobako mbwe ettaka lya nsolo nga talina waabateeka naye nga yagenda okujja mu buyinza yabasangayo nga babeerayo dde emyaka n'emyaka. Kati ab'Ekyangwali babagobawo okugaziya ababundabunda abe we bagenda obbeera okuva e Congo kuba agenda kutabangula Congo badduke nga bayingira Uganda.
ngene tani jise saba minister yalambulako abantu bano era nabaka ebiragiro byayisa okubayamba naye nga nije buli eno bino tebituukirizibwanga nabanja kairaho ebyaragire bibere byakorwa ekindi ekirukwetenga ninga ekirukaba president ebiragiro bya Uganda bijibwa mu constitution kubera kugamba kibeni cyo cyabakorwa aba bantu abaroge baraya president bakajoga directions za prime minister bakajoga ebiragiro bya koti bona bategekwa constitution yanka n'okutuuka kati bano bakyako okumalidde mu nkambi mwe bakuŋŋaanira nga ge bakaba ge bakomba bagambe ennaku gye balabidde mu kifo kino terojjeka. The people who evicted us in 2013 are the same people who are given the responsibility to resettle us and did not resettle us. Injara nuriya kurari mu binyansi nk'embeba embera nimbi ndiyo mbona n'abana batatu bagenze gukora ukana abana bato inzara yatwita embeho ukora ibyo kubiri ibyo kuraramu nenjura netera musana n'igitera batubuulidde nti batuuka n'okunoonya ababa babafuddeko kabuyonjo zibajjirako mu ssabbiiti 2 zokka amazzi ge bakozesa g'ennyamiza n'ebirala bingi. Umwana ko yamazira emyaka 2 umwana yafa naburaho kumuziika ati kwambuziraho kumuziika nagenda kuriya nanka kizira mfumbi ha polisi ko nahikire ha polisi baterera forora yadoha kuziika no forora na kamera ne forora ko kubiri gembeho yonke ari kutwita umusuje guri kutwita nendya nyonka nyeweti inkora tindima wakora kasente kana mperezo mhogogwe na akananchwera hakachweka nibyo nikuri batu yambe abantu bandi bakubona abana bakuti bakagenda kusoma abandi bakuseruswerwa ne eze nkambi meka kamba we nkambi endala kubanga twagala bino ebintu tugende mpola tugende mpola tusobole okutuuka ku kinyusa ekituufu. Abasengulwa mu bombola y'ebuluganya okutwalibwa ebunambuti mu disitulikiti y'ebulambuli balajanidde woofiisi ya Ssaabaminisita okulongoosa bali besebeyi bano ba Western Uganda Kyangwale bano b'Embale mmere gyebawa kinajjukirwa nti bano baasengulwa oluvannyuma lw'ettaka okubumbulukuka ne litta abantu abasoba mu 10 ku byalo 4 kyokka bagamba nti gye baatwalibwa basiba ku kawunga na buugi buli lunaku ekiyinza okubaviirako endwadde naddala abaana. Abakulembeze basabye bano okubeera bagumiikiriza nga gavumenti bwekola ku nsonga zaabwe. Kati nze mbuuza ssente za Uganda ziragawa enguudo tebazikoze nti mu Kampala tulina enguudo amasannyalaze gavaako enkya n'eggulo tetulina amasannyalaze tetulina malwaliro ffe tujjanjabisa muntu yeyejjanjabisa abaana tubeeweererera ssente Museveni zaatujjamu ffe bannayuganda zajja mu buyambi obuyitirivu ffe ensi esinga okusabiriza mu nsi yonna ssente ze bafuna ebweru ne munda mu ggwanga ziragawa naye jjukira buli kitundu kye muliko kiriko ekyapa ekinene nnyo ng'omuntu atwala ebyalo 456 Lero mbadde njogera n'abeeka Mengo balinze omusajja gwe bayita Kazibwe. Bali abeere wasifaza bwenvu. Beekozeemu eggaali yakutta Kazibwe. Abeebunja ko beekozeemu eggaali yakutta Kazibwe. Abeegomba basoose kukwata kasajja ke bom ne bagwabya. Buli kitundu kiri ku minkekera ettaka balitwala. Baani abatutwalako amataka? Ani atwala ettaka ly'Abannayuganda? Eyo ye plani entufu Museveni gyalina ku Bannayuganda. Kyovula bamayiga bagamba tusirike tetwogera. Kyovula bamubajje bagamba musirike temwogera. Era ebitundu ebitayogera kati already byo byayingidde dda kampu. Mukabano bayina enkola. Edda battanga nnyo bwe baba battanya abasajja basobole okuwasa abakyala. Era ekintu ekyo engombe eyo waliwo mu luyimba lwa Kasumaali bayimba ne bagamba era abayimbi babeera bannabbi bagamba bwe bati mbu yattanga basajja Kasumaali awasa abakyala yattanga basajja Kasumaali awasa abakyala. Eyo nkola ya kabano batta omusajja omukyala ne bamuwasa empeta. Batta omusajja omukyala ne bamuwasa empeta. Bwafuuka ow'empeta omukyala ne bwafa omusajja asigalawo. Eyo nkola ya kabano. Ate okutta omukyala ye bamuttira mu ntiisa kutiisa publiki. Nti kubanga omuntu asaasira nnyo omukyala kyekisooka kati osanga nga bamuleepinze ne bamala ne bamubejjula ne bamala okumubejjula ne bamufumita ekiti ne bakirekamu ne bateekamu n'ekyokubiri ne bateekamu ekyokusatu ne basiba emiguwa kwegamba ne babatiisa ekyalo kyonna ne mutya omugagga najja nga yayagala kigula nga mulina kutunda musenguke mudduke muveewo.
Kasumali atabasajja awasa abakyala. Nkugambye waffe Bunjako okuva Bunjako wava ne wakoma alina LCs ziringa 10 na mmeka zonna omuluka mulamba omuluka gwina LCs nga 10 zonna bazagala zitwala mutamu simanyi mwana wa Museveni muka Museveni yatwala kampiringisa takale kampiringisa wona n'ebyalo ebidiriddewo abantu abali ku kitundu kye bayita Nsujjumpolwe ye wamwe waliyo ekyobugagga mu ttaka Nsujjumpolwe yenna kati atudde ku minkekera bweti tebakyebaka bebaka amatu gali bweru bayoola ettaka awo ne balitwala ne baligezesa nga wansi eriyo ebyobugagga Nsujjumpolwe. Okimanya awo Nsujjumpolwe waliwo omuntu gwe babadde bagamba bamusabalizi ku ttaka lye bamusabalizi nga bamugamba bamuwa $20 million. Kiki ekiri awo? Kiki kibala omuntu omu bagala muwa $20 million liizi. Ani atugoba ku ttaka. Kati bwe bafuna we basobola okwekwasa nga gwe bakugobawo nga balinga abali mu mateeka eginjekera. Abantu bano bamwali mu mateeka lwaki ente zaabwe mwazibba. Bwe mugamba mbwe ettaka lya nsolo babeerawo ebbanga lyonna ng'ensolo tezibalya babeerangako batya n'ensolo. Bw'obanga oyagala bajjawo sooka bafunire wobateeka kyala bw'oba basengula lwaki obba ente zaabwe. Katugende Karamojja. Ulire ekiri Karamojja. Kiki ekiri Karamojja? Kiki kino ekiri Karamojja? Okunoonya ekyokuza eri omumwa okusinga kino kivudde ku muliro oguzze gusaanyawo emmere entono abatuuze gye baali baterese nga kwogasa n'embeera y'obudde eteesigika. Omusasi waffe Albert Kamoga embeera eno bw'ati bw'agirojja. Ku nkomerero y'omwaka oguwedde n'entandikwa ya guno omuliro gwasaanyawo amaka agawerako mu disitulikiti okuli Kotido, Nabiratuuku, Nakapiripiriti, Moroto ne Napaaka. Abatuuze abali mu 10 ne basigala nga tebalina waakwegeka luba n'ekyokuza eri omumwa. Embeera eno eviiriddeko bangi okutandika okweyaguza olujjo kubanga ekyokulya kifuuse kyakuwammanta. Omuliro guno gwasanga amakungula g'omwaka ogwedde gagaana olw'ekyeya olwo Kajjampuni n'agenda mu bbwa. Mu disitulikiti y'e Kotido bangi bakutemudde ebyangu okwetegula embeera eyinza okubaviirako okutondoka ne boolekera disitulikiti ezibaliraanye gamba ng'agago Otuke, Kitgum, Kapere Byongo n'Amuriya okupakasa bafune ekyokuza eri omumwa. I can tell you the last 2 weeks people who could have left Kotido. They have gone to Agago, they have gone to Otuke, they have gone to Aleptong, they have gone to Kitgum, they have gone to Abim, they have gone to Kapelbyong, they have gone to Amulia, at least to provide some labor, and then they are paying for more food. Bw'otuuka Wasimba motoka ezisaabaza abantu naddala bbaasi ekikwaniriza bye batuuze abasibye entwala zaabwe abaniriririra entambula ebongerayo mu bitundu gye balowooza okufunira okubeerwa. So it is true, famine is looming in the district, and people are trying to move out to look for food. It's very unfortunate. The people who went out, RDC, or people who are moving, are the youth and women. In the dry seasons like this, we accommodate our brothers from other parts of Karamoja who are not able to have better harvests during their time of production. Abakulembeze b'ebitundu bino enjala bajasumula bugolo kubanga buli ku makya abatuuze bakeera kusimba nnyiriri maka gaabwe nga babasaba ekyokulya. Even this morning, I had over 6 people coming to my place, my residence. No, as elected leader, people know where to go. This morning I had 6. Obudde bugenze. Nabalaga wana amawulire ag'Ekalamojja nga bookya mugamanyi. Abo bo Museveni abawanguza na muliro. Kubanga ekitundu kyabwe akyagala kuliko ebyobugagga talina bwana abasengula. Nayo kyenju zaabwe, nayo kyebyaji byabwe kuba bo bakyali ku African Traditional Society. Bakyali ku African way of kukuuma ebintu byabwe emmere yaabwe. Balina ebyaji. Omuntu ajja n'akuma ekyaji n'akikumako omuliro n'ennyumba n'agikumako omuliro byonna ne bijja ekyalo LC omuluka ne district omuliro ne gusisinkana oguva eno n'eno bonna kati bakkiriza tebakyalina kyakola ne basenguka ne bamulekera ekitundu tebalina we babeera nabo ne basenguka bagende mu matawuni okusabiriza. Government police eyo government police abo be batukulembera bwe mwogerako nga mubajja agamba TikTok eveeko bw'oba agamba nti bino ebintu ba Museveni sibe babikola
oline kikyamu ku mutwe labayo okumanya nga be babikola binajjukirwa bibino. It's about how many people he exterminated or assassinated political opposition. Museveni's done more. Nobody associates Museveni with atrocities. Museveni managed to impress the Western world. They didn't know that he was actually a wolf in a sheep's skin. Museveni's become the master and divine and rule. He knows how to set one ethnic group against the other to his own advantage and for his benefit. Museveni's army was moving from village to village. If they were not burning houses, then they're shooting people down. If they're not shooting people down, they're destroying crops. Government soldiers would actually perpetrate these atrocities and make it appear as if the Museveni's army moving from one place to place to another, burning people's houses, for the first time, crops, in front of their and gardens. In front of their children, and in front of their wives. Those of us come from northern Uganda know what it means to be dehumanized, reduced to nothingness. Amnesty International, Human Rights Watch have documented these atrocities. Yet, Museveni is untouchable. Shocking thing is that the government was able to forcibly displace them, then not provide food, shelter, medicine, or protection. They were taken to these concentration camps in order to be destroyed. At its peak, 1,000 people every week were dying because of the conditions in the camp. Museveni and his key commanders who committed atrocities, crimes of war, crimes against humanity should be investigated, should be indicted. To date, nothing has happened. We must not let the world forget. We must keep on telling the stories. We must keep the memory of suffering alive. Abeera abakwata n'abapokoti bano abakwata na ttaka lya game park kati mwagenda bagemera baana. Mbabuulira bannange Museveni oyo waliwo abalina amaaso nga tebalaba. Ate ffenna bannayuganda tulina kusitukira wamu kuba tewaliiwo ggwanga nalimu mu Uganda Museveni lyayagala. Anti mugamba mbona abawestana simanyi abawestana be bali obulungi twatera embunda ngo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 ngngo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 ngwong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 
mu kkomera ly'Enyabuhike mu disitulikiti ey'Ibanda baagala bwenkanya kigamba nti ensonga eyamutwaza mu kkomera yali yankayanaza ttaka nga n'olwekyo basuubira nti waliwo ekyamukoleddwa mu kkomera eyo. Ku ddwaliro lya Rohokereth Center 4 wetusanze Dinavens Atuhaire ow'emyaka 42 ng'asobeddwa ekane mu kibira oluvannyuma lwa bba Kahanjire Razal okufiira mu kkomera gy'abadde yaggalirwa Enyabuhike mu disitulikiti y'Ibanda. Atuhaire agamba nti bba baamukwata ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokusatu omwaka guno ng'ensonga zaali zeekuusa ku nkayana z'ettaka era n'atwalibwa mu kkooti y'eddaala erisooka ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi gwe gumu ng'eno omulamuzi yamusindika ku alimanda mu kkomera okutuusa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno lwabaddizibwa mu kkooti abitebye. ibanye abiragine ndwara yo yokwerakiza kugira ngo esaa yoyo obe n'omuleba konka nikintangaza obwire bw'amaziro mu kihome kuwulira ngu ayize bali anyumwazo nibanterera ngu ibanye arukubi yafu abadde talina bulwadde bwonna bw'ogamba nti buno busobola omutta amangu naye kinneewuunyisizza okutangaaza kwe kwewuunya kimwewuunyisizza. kandi batangambire ng'okuyaba kubi kisangaza kumuleba. Agamba nti yatuulako ewaka ennaku ntono olwo n'addayo okukyalira ku mwagalwa we ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokusatu baje yakamutemera nga bwe yali teyeewulira bulungi. ate agataaho anjala tebantereze mbazi nyinza kutereeka natogorohamire otaaho lyonywe nyinza kutereera nanye natahanye n'amasiko g'okumanya ngo egyo embazi ebamuheereza omusiza wange naaza kuba gye. Atuhaire agamba nti ekyamujja enviiri ku mutwe kwe kufuna essimu ng'ab'ekkomera bamutegeeza nga bba bw'agenze okulunda embogo. Kati ono ayagala okuddibwamu ekituufu ekyaviiriddeko omwagalwa we okuserengeta ekalannamu. mbwenu naninsaba obulinganiza bwibanye leba n'abeefaakazi tinyina kinda atoza abantu nanisaba ba gavumenti okutuyamba abo kubatwara enerwa. Beatrice Arimwenda ye yabadde ku ddwaliro lino nga batuusa omugenzi. Ndio mmoja barebalize motoka baleetamu omupiira w'omusibi aviire yunifoomu bamukiriza bamuta kitande oba mutiira kitande bamweta nasi yamweta kahanjire erema kweta atito yatubinga twasohora heeru. Kati ab'enganda z'omugenzi basaba ab'ekkomera babannyonnyola ekituufu. Kuna mazima Nyabuhike ka prisoni w'omuntu karwara tebamuleeta acuhurire bakamuleeta
ahigwaro bakabanza bakamuha obuzanzabi nino kwetombuita aho kusanga n'enferwa baraza wanje bakwasire bagatwaranya bushyi yarwire twatumanyisa kureka batwetera omutumbi ngururo yadde nga tebalabikidde ku kamera zaffe ab'ekitongole ky'amakomera basabye abafamire eno okuba abakakamu nga bwe balinda ebinaava mu kwekebejja omulambo gw'omugenzi. Eyo Yibanda, Western Uganda. Tewaliyo ggwanga nalimu Museveni lyayagala mu ggwanga Uganda era tebakikulimba. Bw'aba alina baali nabo aba alina waayagala bamuyise. Nsonga za ttaka omusajja ali mu kkomera. Atuuse mu kkomera afiiriddeyo. Kati waliwo omusajja gwe baateekateeka agenda okuwasa oyo omukazi teeka waaga. Wabula ebyo omukulu wa simanyi Rwenzururu simanyi Northern Uganda simanyi Kigezi kitaffe mu Katonda ebyo tayinza byogerako. Tayinza byogerako yasimwe ali yasinika busimisi binnyo byasimwe. Ali yasinika binnyo. Nga Museveni amalawo abantu. Kati tewali kitundu kitagenda kumulozaako. Ffenna tulina kusitukira wamu tujjeko Museveni ate nga si mukalulu. Kubanga kati ali mu kuwola ani Salva Kiir banja. Salva Kiir agenda dimuwola next kuli musasula next year. Mugenda kulaba abasirikale be mutalabangako nga tebamanyi lulimi n'olwo lwa mu Uganda. Tebamanyi Luzungu, tebamanyi Luswahili. Wabula babatumye babagambye mugende mu protecting Kampala aduya ayagala ekyo kimala. Ekyo kimala bakwata abaffe babasibire mu barracks bote bafuluma. Olyoka okakase. Waliwo alina ekibuuzo nga sinagenda mu kigambo kya Katonda. Waliwo alina byatategedde. Waliwo alina kyatategedde ku nsonga ze twogeddeko tusobole okuba nga tuzitaanya tuzitegeere. Katugende mu kigambo. Mukwano gwaffe Katonda wa Ibrahimu, Katonda wa Isaka, Katonda wa Yakobo, tukukoola mukwano. Uganda ekwetaaga okusinga ensi yonna bwe yali ekwetaaze. Era tukusaba Mukama bw'oba osobola oyimirize ebyawalala wonna osooke ffe. Wabula tugenda mu kigambo kyo jangu okosomesa oyigize batabani bano bawalabo ekigambo kyo ekitukuvu. Kiganye kibe kiramu. Yogera eri obulamu bwaffe Mukama. Ekigambo ky'obulamu. Waliwo omuntu awulira nga aweddemu essuubi n'obulamu. Bayibuli egamba mu Yeremiya 2:9 nti okomyawo essuubi lyaffe ne future. Mukama bbaako omuntu gw'oyogera naye mu linnya lya Yesu. Ave w'abadde ali agende ewalala, agende ku mutendera omulala, mu kukkiriza ne mu kumanya ne mu kutegeera. Mu linnya lya Yesu. Nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate ne mu kuba atasaanira. In Jesus' name. Amen. Leero ngenda kwogera ku maaso. Amaaso gano nga tugatwalira ddala tugatuuse ku kumanya. Okumanya. Ekintu kyonna bw'okiraba n'okya-identifying okimanya. For example, amaaso galina system nnene nnyo etuuka ku kutegeera. N'oba nga ngenda n'embeera wano nga oba nga ntambulamu omuntu n'angamba ninga akumanyi nakulabawa. Nkumanyi nakulabawa. Nakulabawa mwana gwe. Bane nyina we nakulaba. Nze nentegeera. Naye simubulira wawe yandaba. Nasigala nga obwongo kati olumu omu yali waliwo we nali. Waliwo location emu gye nali nkolako omuvubuka najja yali wa delivery. Nangamba ninga akumanyi nakulabako. Nantambuza obwongo n'alemu okumanya we yandaba. Ne muggulira n'agenda n'atwalayo ebintu. N'akomawo ne tunyumya nangamba naye nakulabako. N'asimbula piki n'agenda. Yakomawo emisinde nangamba nkujjukidde gwe experience mu Bible and politics. Ekintu kyonna bw'okiraba osemberera okukimanya oba okimanya. Katonda yakola omuntu olaba bino bya mubeera ne muwayalinga kati nga mwababeera mu kanisa oba
oba ebidongo nga bwolaba ebidongo bwe mubeera ne waya simanye eyekifaananyi simanye eya saawundi simanye eyabiki waya ne zibeera awo nga nnyingi nnyo netwale nekola bweti omuntu bw'atyo Katonda bwe yamuwayalinga egyo emisuwa gy'olaba simanyi okimanyi oyinza okufuna omusuwa ku kigere negwa affectinga omutwe nti omuntu ofuna kagundi ne bamala bakukwata ku mugongo okulongoosa era ekyo kyennabadde saba ngamba mukama Olivia Lutaya teba mulongoosa omugongo ne bakukwata ku backbone wawo mbuno bakulongoosaako ogenda okulaba ng'engalo zigongobala ogenda okulaba ng'omumwa gutandika okutuuka side ogenda okulaba ng'entambula egw'olubege naye nga bakwata ku mugongo wayalingi kati amaaso galina wayalingi ekintu ky'olabye n'okiraba n'okitegeera n'okyidentifyinga oba omaze awo waliwo amaanyi ku kulaba n'okutegeera nkutwala ku sisitimu y'omuntu nti omuntu oyinza okuba nga wamulaba emyaka 10 emabega n'omukubako eriiso bweppaba n'ojjukira n'ekifo kye wamulabamu olumu navuga omusajja nali ku bodaboda namujjaawo ku Jesco we yansanga ne muvuga ne mutwala ekyambogo ku mifaliso ne tuyita eyo bwe tutyo ne mutwala entinda ne mujje entinda nangamba tugende ku King Fahd natambula naye ebbanga ngagenda kusasula simanyi mboba mitwala 5 je mutwala alwayo ntuuka ku King Fahd ku Kampala Road nayita mu King Fahd nakirira kwa Arua Park n'atema ne mulinda olw'okuba nali namulinze eddanga akomawo nga sina na mu bwongo nti ayinza okunzirukako okutuusa lwe nakakasa nti mulindidde essaawa 3 nenziramu amagezi nempulira nga njagala kaaba nempulira nga njagala kufa olunaku lwonna lwonoonye n'amafuta gange essaawa zemaze ku King Fahd nga mulinda nensirika nengenda nkola yaawo zena olwo obudde buziba nempubabuba yaawo nenfunafuna yaawo ebya chips n'ebibuzibuzi bye naguliranga mahamebe n'embuzi enjokye n'amatooke nenzirayo ekanga taata akomawo ewaka nenzinoonya mangu nenzire wakanga ndi mukambwe sagala kunyega kigambo banaye kulikayo ndeka naawe vaako ate obulade ki ndi nvaako naawe ngampulira obusungu ne wayita emyezi ng'egyo oba 5 mba ndi ku Nabugabo ndi mujjaamu awo ne mukubako eriiso bwe nti ne mujjukira ne ngisimba nenzibuka ne mukwata ettaayi ne mukwata tolabanga nali kanyarwanda nze ne mukwata ettaayi ate nali nyambadde helmet ku mutwe ate mu Kampala kasoba ngo yambadde helmet gwakuba kubanga bonna aba helmet bajja kiki kikonzo ono yanziba alabika yali agenda nakunkuba nnyondo nemba nnyonnyola namuvuga bwenti ne bwenti twamunyiga omuganda wange twamunyiga nga akawayira kamukutte kankunkuba nnyondo twamunyiga nampezange kiki kyembadde nkugirayo bwe namukubako eriiso ne mulaba najjukira kye yankola ate nze mukama yampa memore bwemba nakulabako bannange wewawo ne bwegiba emyaka 5 emabega nze waliwo n'abantu benzijukiza nga basajja bakulu ne mugamba gwe nasoma naawe nasale nagamba nasale gwe bya nasale obijjukira netandika omujjukiza gundi bya nasale waliwo omusajja omukulu ali awe wakiseka kati ali mu sipeya twasoma naye mu nasale ng'abeera n'eminyira ng'akwata mu nnyindo bw'ate ntujamu akanyira n'akalya nakimujjukiza we wakiseka namugamba gwe walyanga eminyira nga ndi ku bodaboda ye alina edduuka wakiseka wali nyinza n'omwogereri muganga muvundu namwita nemugamba gwe jangu nomugamba jebali nemugamba gwe nasoma nawe kawumba munasali madamu natuma omujjukira nti nemugamba nemugamba ojjukira nga walyanga eminyira ngenjala emuluma nakola bati nakakuba mukama nze bwemba nakulabako wewalanga nnyo okuddamu okulaba kuba nja kukubira nebyo wali okola byonna kale tugenda kwogera ku maaso Yesu yagamba bwati kasoke ku kigambo kino Yesu kiyayogera mu kitabu kya Matayo 13 Yesu yagamba bwati lero ngenda kwogera ku miteeko 2 ngenda kwogera ku mmwe abalaba oba abanoonya okulaba abaagala okulaba njogere ne kubali abatalaba nkubulire n'amakulu g'okulaba
Bannayuganda senga temwa identifying kizibu kya Uganda Museveni kye yasooka okukola kweka n'abanga tetumulaba fena n'atufuula abazibe kansoke ku muzibe ndowooza kansoke ku muzibe ow'ekitabo kya Mark chapter 10 verse 50 kansoke ku Mark chapter 10 tusoke ko kewa Batimayo wano tuveeyo essula y'ekkumi na buli ayagala okuba olubereberye mu n'atanula okwogerera waggulu n'okugamba nti omwana wa sitole yonna leka ngisome osobola ogitegeera naye ngende kunyiririza ebbiri zenjagala wulira Dawudi Yesu onsaasire bangi ne bamuboggolera okusirika naye ne yeeyongera nnyo okwogerera waggulu nti omwana wa Dawudi onsaasire awo Yesu n'ayimirira n'agamba nti mumuyite ne bayita omuzibe w'amaaso ne bamugamba nti guma omwoyo golokoka akuyita naye n'asula olugoye lwe n'asituka n'ajja eri Yesu n'amuddamu n'agamba nti oyagala nkukole ntya omuzibe w'amaaso n'amugamba nti Laboni njagala nzibule awo Yesu n'amugamba nti genda okukkiriza kwo kukuwonyezza amangu ago n'azibula n'amugoberera mu kkubo. Omusajja Batimayo yateega Yesu n'amuyitanga ne kye yali ayagala yali akimanyi yali ayagala kulaba. Yali abeera ku kkubo ng'asabiriza kuba yali muzibe. Yali alina n'ekigoye kye yali alina. Ekigoye kino bwe nkirowoozaako nga reflector jacket. Okulaga omuntu nti omuntu aliyo eri tomutomera. Kubanga n'omala otomera omuzibe obeera owedde. Naye omuzibe bwe yali ayita nti Yesu omwana wa Dawudi onsaasire. N'ayisamu eddoboozi n'agamba Yesu onsaasire. Mubajje n'amugamba bw'ati sirika toyogera. Sirika totuleekaanira. Mubajje n'agamba bamubajje baliwo ku biseera bya Yesu n'agamba tikitoko bagijjeko. Bakazimba mugalu bakivunulamu kuvuma. Bamayiga bakivunulamu kuvuma. Omusajja Yesu bw'amuyita bw'afuna chance Yesu najja omusajja yamubuuza oyagala ki? Oyagala nkukolere ki? N'agamba njagala kulaba. Yesu n'amugamba laba. Okukkiriza kwe kukuwonyeza. Okukkiriza kwe kwali mu kuwona Bayibuli egamba ze yandizeni n'alaba. Lwaki omusajja ono yali ayagala kulaba? Yali asobola okwetambuza naye nga talaba. Bayibuli egamba Yesu yamugamba nti jangu n'asuula ekigoye. Waliwo abantu abamu nga mutambulira ku kigoye. Obwakabaka bwonna mu Uganda mutambulira ku kigoye naye temulaba. Mulina amaaso naye temulaba. Bannabyabufuzi kyova olaba bannabyabufuzi kingdomuzi ab'enzikiriza ne bazadde baffe baagala naffe tutambulire ku bigoye nga nabo bwe batambulidde ku bigoye. Kyova olaba Mayiga alina ekigoye kya security ne mumanya Mayiga jja talaba nguudo talaba binnya biri mu nguudo kuba aliko ekigoye ky'emmotoka etawulira binnya. Naye ne yeerabira nti mukoddomi wa kojja w'ababa wasenga we ye avuga akagaali emmotoka ejja mutomera nga esala ekinnya emulumbe ye eriye mukube era Mayiga bamubikire nti mukoddomi waafudde kiki bamutomedde gundi anti bavuga bubi. Gwe oyina ekigoye ku maaso Mayiga. Yesu bwe yamuyita n'asuula ekigoye najja eri Yesu n'amugamba laba. Omusajja ono teyasaba sente. Waliwo omulema eyasaba mu bikola by'abatume essula 3 ye yali ayagala sente nga tayagala kuwona. Oli wa Petero feza ne zaabu sina naye situko otambule. Bayibuli egamba oli yali nnyisa ebyo nga ye wa mutendera gwa atandikira ku keetaano bwe kaba si keetaano tumuwa. Tayagala. Okimanyi waliwo omuntu asabiriza bw'oba oyina keetaano akuddiza ennyamwa 49. Bayina sente mu ebyo ebipale byabwe ebyo. Bajjawo ne beetuuza bwe bati kasote kamu ak'omutwalo ng'akajjawo guni ng'alekawo ekinusu. Oyo aba tayagala kutambula kubanga akola mu bulema. Petero n'amugamba situkawo otambule naye nga si kye yali ayagala. Ono Batimayo kye yali ayagala, Batimayo kye yali ayagala kulaba. Yesu omwana wa Dawudi njagala kulaba.
Yesu omwana wa Dawudi njagala kulaba. Lwaki yali ayagala kulaba? Yeekolere ku nsonga ze. Bw'olaba n'otegeera. Okulaba kuliko okutegeera. Amaaso gano gagenda ku maaso ag'omunda ag'omwoyo. Munda mu mutwe gwo mulimu amaaso amalala. Gano bwe gaweereza gali ne ga identifyinga. Kati njagala kwogera ku gali agali munda. Gali ge njagala okutuma kati ng'oli awo mu kiyumba. Oli mu Amerika nkutume ewaka. Gye wava gundi otambule okyame kyamanguka va ku pikipiki otambule yita ku kiyungu yita ku toyi genda waggulu eri mu lusuku genda mu nnimiro genda ku muyembe genda ku ffene sala bwotyo gende wa mulirwana genda obuuze ku maama gundi okiraba kati waliwo omuntu gwendi mu kutambuzeeko ewaabwe aga ekyo kyenjogera nakyo kati ekyo kyenjogera nakyo oli mu Amerika naye kakati nkututte ewaka ekyo kyenjogera nakyo ekyo senga amaaso galaba ne gategeera ojja kukola ku nsonga zo. Ba Museveni baatujjako ekyo ne kiba nga tekiraba tekitegeera era ne bakola nnyo okutambuza ne batugamba Professor Gilbert Bukenya omuntu yekka alina vision ye Museveni era twandikyusiza naye nalabyeko ku Gasumba ng'agamba mbu sikola omu mu Isirayiri yagamba mbu omuntu nga Museveni mu myaka 10 alabika omulundi gumu. Sikola kimutwe mutubulye tumusakingeko. Museveni ng'oggyeko obutemu n'obulimba kiki ekirala ekisobola omujjukirwako. Bagina ne bazimbya Museveni bakulaga mbu wakabi. Museveni ye yasooka okuwamba gavumenti, tubale gavumenti ezakawambibwa mu nsi otegere nti eri abantu abawo gundi abawo mbu omusajja ng'oyo okola kamu kibira soanyi mbunne emyaka 5 ebyo bye baakola okututu omuntu waffe oli nga tabuuka mu box nga tulowooleza mu box not out of the box. Kyovulaba bwe twabuuka out of the box kati tuli babi. Era omuzadde agamba mwana wange sirika ebintu byogedde bitufu naye sirika mwana wange ajja kufa ddi lwe siife. Batimayo n'agamba njagala kulaba. Abantu abasinga kiki ekibagaana okulaba? Wulira. Matayo. Tugenze mu Matayo 13:14. Bayibuli egamba bweti. Matayo 13:14. Naye Isaaya bye yalagula bibatuukiriridde. Bye yayogera nti muliwulira buwulizi naye temulitegeera. Muliraba bulabi naye temulyetegereza. 15. Mutima gw'abantu bano gusavuwadde n'amatu gaabwe gawulira bubi. Kasooke nkomaawo. Ebigambo bye ŋŋenda okwogera bya mwoyo si byange, temugamba mbu nnyina gwe njogeddeko obubi. Namaze dde okusaba okuyita Omwoyo Mutukuvu ayogera ebigambo byonna ebiri ku lulimi biyite ku lulimi lwange. Yesu yagamba ebigambo Isaaya bye yalagula. Kino ekintu Isaaya ye yasooka okukiragula. Ne mu Zabbuli 10:15 olunyiriri olw'okutaano. Era Bayibuli ekyogerako nga Bayibuli eyogera ku bikatonda ebitalina makulu. Ebibumbe ebirina amaaso nga tebiraba, birina amatu nga tebiwulira, birina emimwa nga tebyogera. Ne Isaaya n'akiddamu. Then Yesu akikwotinga ku kijja mu Isaaya. Emitima gy'abantu bano gisavuwadde. Era bwe batyo ne batuukibwako obunnabbi nti balina amaaso naye tebalaba, balina amatu tebawulira, balina emimwa naye nga teboogera. Waliwo omulembe, waliwo abantu ababadde balina okutuyamba mu biro ebifaanana bwe biti, naye ng'emitima gyabwe gisavuwadde ebimotoka ne bibaleetera obutalaba. Emitima gyabwe gisavuwadde emisinde, baafidde rani abantu emiliyoni 12,000. Musavuwadde ebintu by'ensi ne mwetera okuba nga temusobola kukozesa mimwa gyammwe kwogera. Musavuwadde omusimbi gwe mutakoleredde kubanga mufuna omusimbi ogutalina ntuuyo olw'okutya nti oli abawo omusimbi tajja gubawa bwe mwogera ku byakola. Omutima gwammwe ne gusavuwala ne mutakozesa mimwa gyammwe kutaasa abantu. Ne mutakozesa maaso gammwe kulaba nti Kampala ali bubi. Nti mubajje ku bintu ebikolebwa ku basiraamu. Kale ffe abalokole tuleke ebintu ebikolebwa ku basiraamu okumanya omutima gwe gusavuwadde obwamufuti. Yatuuse n'okweyongeza emyaka. Yayagala ogikendeezaako.
nalaba nga tinkisoboka nakwata mu constitution kubanga emitima gisavuwadde omutima bwe gusavuwala ekintu emimwa giba tegikyayogera amaaso gaba tegakyalaba amaaso bwe gatalaba tosobola ku identifyinga problem nga amaaso tegalaba era bataddeko omulabirizi wa Buganda Central Buganda North era bamuwadde ekimotoka olwaleero era badde bamuwa ekimotoka emotoka ebadde empyattuku terinyangako wansi omutima ne gusavuwala tannatusazaayo sande neegi ku sande yayogedde ki omugole waffe owa Western Buganda Budama simanyi Buganda biki yayogedde ki Mayiga takyasobola kwogera kuba bwanayogera bajja mujjako security ate bwe bamujjako security abantu be yafere ebyapa mu ngalo bajja kumunyatula kati kyakola tayogera Bayibuli egambye obunabbi bubatuukiriddeko bakabaka bafu obunabbi bugenda batuukirirako mwina amaaso temulaba mwina amatu temuwulira mwina emimwa temwogera ate mundeke mbyogere kuba kati ndi kitaffe mu Katonda siri mutabani wa Katongo nedda afande Katongole lwaki tovaayo n'oyogera kuba kirabika leka nsooke ye bannabyabufuzi musavuwadde emitima gyammwe gisavuwadde kampuga kasavuwadde omutima era mpuga yatuuse okusimbula emisinde n'abeera kabaka wa Masaka emitima gyammwe gisavuwadde obuyinza ekitiibwa ebyo bwe bimala okusavuwala emimwa gyo oba togenda gikozesa era abantu aboogera be bantu abatalina kye bafuna mu gavumenti buli gwolaba nga tayogera omutima gwe musavuwavu totubuulira mbu bamuwamba ne bamuwamba n'emimwa bamuwamba ne bamuwamba n'amaaso bamuwamba ne bamuwamba golowooza ababawamba tetubatya naye anti munnaye ba MP tebasobola kuyogera kuba bwe boogera anti munnange seggirinya senga bonna beegatta ne boogera ekintu kino bagamba leero Museveni ennafu ize ennafu vaako abakola ki nedda abakola ki Yesu yayogera ebigambo bino nti waliwo omulembe ebigambo bino nga bibatuukiddeko ng'obunabbi bubatuukiddeko nti emitima gyabwe gisavuwadde ebitiibwa emitima gyabwe gisavuwadde amaaso ne gatalaba emitima gyabwe gisavuwadde emimwa ne gitayogera emitima gyabwe gisavuwadde amatu gaabwe ne gatawulira ne bwe tukaaba tebawulira miranga kyokka nga temuwulira miranga gy'abaana temuwulira miranga gy'abannamwandu temuwulira miranga gya famire 18 ababuzibwawo abantu baabwe myaka emeka abantu tebalabikako ababulanga balamba omanye ekiyitibwa omuntu w'okuzaama nga tomanyi oba yafa oba mulamu omanyi kyekitegeeza emitima gy'abannaddiini gisavuwadde emitima gya administration z'obwa kingdom gisavuwadde kankiddemu mujagamba nze nabyogedde Matayo 13:14 naye Isaaya bye yalagula bibatuukiriridde bye yayogera nti muliwulira buwulizi naye temulitegeera muliraba bulabi naye temulyetegereza 15 omutima gw'abantu bano gusavuwadde n'amatu gaabwe gawulira bubi n'amaaso gaabwe bagazibye baleme okulaba n'amaaso n'okuwulira n'amatu n'okutegeera n'omutima temulaba nga amagezi mugamba gabeera mu mutwe Bayibuli egamba omutima gulina amagezi ne balemu okutegeera n'emitima gyabwe amagezi ag'omu mutima gabavaamu amagezi ag'omutwe gano agasala ekkubo go bagalina era asobola okuvuga ekimotoka kye n'ajja mu paalamenti agag'omutwe go gundi agagasala ekkubo agambala n'amanya nti nesuuti eya bbulu naye amagezi ag'omu mutima kasita gusavuwala kiwedde waliwo omulembe ogutuukiriddwako obunnabbi bwa Isaaya Yesu akikonfaminga bw'atuula eyo mu ggulu n'alaba abantu basavuwadde tebakyasobola kukozesa matu gaabwe maaso gaabwe na mimwa gyabwe naye wulira n'okukyuka nembawunya 16 olw'okuba ebyo byonna byafa amatu amaaso balemereddwa okukyuka okuwonyezebwa senga bakyuka ne badda mu struggle kati mu Bible and politics ne babitegeera ne bakyuka bajja kuwonyezebwa
bwe banaasigala awo tebajja. Yesu yagamba balemeddwa okukyuka mbawonye. Omuntu bw'oba olina ekintu ekikusavuwaza nga wera tosobola kusembeza Yesu kubeera omulokozi wo takunyega gwe sigalayo ng'osavuwadde. Waliwo omuwala bamuyitaani Brenda biki kana akawala akeeru aketundanga Dubai ye Brenda Miles ye Brenda biki kabeeranga ye Dubai nekeebuusa nekeewaana nekeeyogeza naye muganda wange ensi yakakuba ne katuuka ne ka identifying ne kagamba omuntu asetolinga kati mbu yafuna bbaawe omanyi wali abasajja balumira mwoyo si bwe musajja yamuwasa kati mukyala waawaka alina n'olubuto simanyi oba yazaala n'asetolinga bwe kuba ya identifying problem yena jagwawo ne mumuvuma ne mumusekera n'abeeranga bwati yena aswenyuse alinga kamesa akagudde mmata naye kati yakomyewo ssebo kati agenda kubeera mama wa muntu alina n'omusajja kubanga yasooka na identifying problem. Simwogeddeeko bubi ngamba mu abatannaba ku identifying problem bw'omala oku identifying problem mukama akukyusa ye wali okukyusa. Kati wulira luno olunyiriri lwammwe ab'enkyukakyuka wulira naye amaaso gammwe galina omukisa kubanga galaba n'amatu gammwe kubanga gawulira. Mmwe baana mmwe ab'omulembe guno ab'enkyukakyuka muwulire muwulira mmwe muweereddwa omukisa kuba amaaso gammwe galaba n'amatu gammwe gawulira.